Jatlaba ku NTV nkwaniriza nnyo ekiro ky'olwaleero mu programu yaffe ebigambo tebita nze Ani Walukatamba okugikwanjulira ekiro ky'olwaleero ziri ennaku z'omwezi 26 omwezi gwa Novemba omwaka 2025 tubeera buli lunaku olwokusatu okuva ssaawa 4 ez'ekiro naye tutandika kikeereza olw'okuba nti tulina okubatuusaako amawulire wano na wali naddala ago agakwata ku kiseera kino ekya kampeni ensonga lwaki obudde bwaffe bwetaggululamuuko ne tutandika eno mu ngeri ya kikeerezi naye ebiseera bino ebinaabeera biwedde tujja kuddayo ku budde bwaffe buli bwennyini obumanyiddwa obwa ssaawa 4 zennyini ez'ekiro. Programu eno tugenda kwogera ku nsonga nyingi nnyo ezigenda maaso mu ggwanga naye ng'okusinga tugenda kutunuulira engeri poliisi gyekuttemu campaign z'obwa president. Tugenda kutunuulira engeri poliisi gyekuttemu campaign z'obwa president era omukulu wali nnyo agenda okutuyambako mu nsonga eno nga ye mwogezi wa poliisi mu ggwanga Afande Kituuma Rusoke. Ekigambo nno afande ntera kikozesa naye simanyi makulu gaakyo. Seba batulaba babuuzeeko. Mwebale nnyo ndogo Annual. Mwebale nnyo okumpa akakisa kano okujja okwogerako n'Abannayuganda nga njogerera ekitongole kya poliisi ekyenyigidde mu kukwasisa security ey'ebyokulonda gye tulimu kati. Okay. Ekigambo afande tekivoola mu ranka tekikola kikuba ntera nnyo kikozesa ku bantu nga bali mu mbeera ng'eyo sibeera nga nkola nsobi. Nedda si nsobi era ndooza buli muntu yenna abanga ali mu bitongole ebyokwerinda yenna abakkirizibwa okuyitibwa afande. Okay. Kale kijjako nnyanguira nnyo okuyita afande naye nga bwetyo tugenda okutambula gwe munanga tulaba ku NTV akawungezi k'olwaleero mu programu yaffe ebigambo tebita. Kankole mbwe nti katono nnyo nkomewo tutandike programu. Kale ebifaananyi ebyo betwandise nabyo programu yaffe ey'olwaleero bifaananyi twabikutte mu kunoonya akalulu kavuganya kuba President Robert Kyagulanyi Ssentamu bweyadde ali mu bitundu eby'ekawempe era embeera yabadde nzibu ddala kubanga ab'ebyokwerinda bakubye omukka ogubalagala mu bawagizi ba NUP ababadde mu lukuŋŋaana era okukakkana ne babuna emiwabo. Ekifaananyi ekyo twandise nakyo ndowooza okirabye bulungi nnyo abantu nga bagwa mu mwala n'embeera endala eyabaddewo yaddukadduka abantu nga bava ku lukuŋŋaana olwo. Bwe yavudde awo ekawempe yagenze mukono olunaku lw'eggulo era nayo nja kugamba nti embeera yabadde yagala okwefaananyirizaako ng'ekyo ekyabadde ekawempe era tiya gas yabadde mungi nnyo. Abagoberera amawulire kakasiza ddala bulungi nnyo nti mwabirabye ate nga n'olunaku olwaleero era mu bitundu ebyebuyikwe era naye embeera kyenkana ebadde yeemu era wabaddeyo tiya gas mungi nnyo n'okubwatuka okw'enjawulo. Ekirungi tulina omukulu ate nga z'ensonga ze tugenda okwogerako olwaleero era ndowooza wagenda okuva ekibuuzo kyange ekisooka bw'otunuulira campaign zino gye zitandikidde nga tutandika okureportinga wano eno ku kalulu kana ka 2026 weewaawo mubaddemu obulumiralumira naye wabaddewo ekigambo ekigamba nti
campaign ziri peaceful abamu ne batuuka n'okugamba nti tetulaba ku tear gas campaign tezibeeranga tezitandikanga waliwo abaabisaagiramu abamanyi bannayuganda buli kimu bakisaagiramu ne batuuka n'okugamba tuli mu campaign kyeno etali mu tear gas bwagenza okukya olunaku olwa Monday nga biringa ebyagala okukyukamu bwe twabadde Kawempe ng'akatambi ako bw'okalabye nga katandika obukambwe obwakozeseddwa bwabadde bungi ffe nga babirabira eno ebbali ne tugamba nti naye ndowooza poliisi egenda kweyambisa olunaku luno erabe byerina okutereeza oba olyawo bitereere olunaku olwazzeeko olunaku olw'eggulo emukono embeera kyenkana yabadde yemu tear gas yabadde mungi nnyo na buli kimu era kyekimu ekyolunaku olwaleero ekibadde ebwekwe omuntu ne yeebuuza obukambwe nga bungi nnyo mu kampeyini zino poliisi kiki ekyagitanudde okuva mu mbeera okutuusa okukozesa eryanyi eryo lyonna ku bantu ba bulijjo. Weebale nnyo ndugu Anwar. Ndowooza mubadde mujja nga mutugoberera kuva bwe twatandika kampeyini zino tuzze twogera tuzze tusharinga ideas zaffe nga bwe twagala campaigns zino zitambule ku side yaffe ng'abakuuma ddembe. Ekintu ekisooka abantu bonna kye balina okumanya is that eno campaign eriko amateeka agagifuga era buli muntu agyenyigiddemu especially ba candidates amateeka ago bagamanyi. Ebiragiro bye tuyina okuteesesa mu nkola nabo babimanyi ebi ffe nga poliisi n'ebitongole ebirala ebikuuma ddembe. So twagezaako nnyo mu kupulaningira akalulu kano okulaba nti embeera etambula bulungi ne tutuula ne tupulaninga ne tufuna n'akakisa ne tutuulanga ne baani ne ba candidates oba ba agents baabwe era ne mulaba nti embeera ali ekoze eki ezetambula naye mu maaso awo amaloboozi ne gatandika okukola ki nga gagenda gakola ki gakyuka. Yes, muyinza okulooza nti abantu boogera bwogezi kubanga ebyo ebintu byewali owulira campaign ebowa biki babanga aboogera abantu ba bulijjo naye waliwo n'abalala ababenyigidde mu bululu buno nga actually ebintu ebyo byemuwulira beboogera abantu ba bulijjo nga bo bakola ki babifunamu. So tubadde tulaba embeera egyekola ki ekyuka paka bwe twatuuka ndooza okutandika okukyukira ddala nga tuli teyali ali butongo lira ali butongo kyuka etya ne tutandika okulaba emize egimu ate egigenze walawalako omwali n'okukuba abasirikale baffe okiraba gwe omusirikale w'eggwanga ogenze kuuma ddembe ate ovuddeyo bakukubi. So ebintu ng'ebyo ne bijja nga biteekawo embeera etali nnungi wakati waffe n'abantu abeetabye mu kalulu kano. Kati kanjogere directly ku kino ky'oyogeddeko nti ate obukambwe of course obuzibu bwe butera okugira nti violence oyinza okulaba ffe nga yes tulikozesa ebyokulwanisa ebyamaanyi naye sometimes wetaga ne weebuuza kyazze kitya. Twakedde bukeezi ne tugamba nti omuntu leka tutandike kuba bukubi tear gas kiki ekintu ekyo ekitakula ki omuntu kyeyali kwegamba mu luzungu maybe omuntu kyeyali gambe what are the triggers exactly kyekivuddeko emanduso bino olusi bye mulaba kati nga for example obutambi obwo bwe tulabyawo yes waliwo olusi bwe wamala okubaawo obuzibu obwo tear gas ekubiddwa abantu bagudde bakoze eki mu luzungu endooza kye naliyisenga
unintended consequences. Kwegamba wewabaawo public disorder then kati watera wamala ne wajjawo ebintu ebirala nenga sibibadde bigendererwa ono amenyese okugulu olusi nosanga olinga strabulete mukubye walabye no bamusise empale akasimu kabuze so ebintu ebyo byonna bikola ki nabimwe bijjira bwe bibeera bizze ebintu ng'ebyo muddayo nga mmwe abapoliisi ne muddamu ne mwecheckinga ku ebyo ebibeera byabadde okubanga bw'otunuulira ebyali e Kawempe wandirowoozezza nti kati ate mukono tetwandize mukulaba mbeera ya tiya gas naye buli lunaku nga bwe nkugambye nti luzze lusinga ku lunnaalu ekyali e Kawempe ekyemukono kyasinzeeko ate ekyemukono ekibaddeyo leero ebuyikwe nekikisingako mbadde ndowooza nti ebyo bwe bityo tuba tetugenda kuddamu kubiraba. Ekisooka nga bw'olaba nja kunzikiriza bwe nsulamu akazungu katono so that kwe mba nsinziire okukola point yange kyovola abagamba mu luzungu that it takes two to tango nti bw'oba oyagala kusiba two to tango nti wetaaga kankozesa kino nti bw'oba oyagala kuba engalo toyinza kukuba ngalo na mukono gumu olaba n'eddembe lyetaagamu ba stakeholders bangi n'omuntu ali mu kalulu ako va ku poliisi yokka nga stakeholder oba abakuumaddembe naye aba ayina role gyakola ki gyaplayinga. Ekyokubiri embeera ereetera poliisi okukuba tiya gas bweba tenaba kuvaawo kiba kizibu nnyo okukola ki ekintu kyokka maybe kyensobola okugamba nti essuubi lyennina nti framework eyateekebwawo mu kulwaninga akalulu kano nsuubira tujja kufuna akadde nga ba stakeholders tudde ku meeza buli muntu abuuze ki ekitagenda bulungi ku sayidi yo oba ku sayidi yange okuwamu ka information akatonotono ekyomukisa omulungi ku Monday nze nakola story waneeno eya NTV ye Kawempe naye naliwo ku venue awo ku Kyagulanyi we yakuba olukuŋŋaana naye olukuŋŋaana lubeera luggwa bwe luti waliwo ebimotoka ebyali bisimbye waggulu eno waggulu gye bayita ku Jambula ebimotoka ebyo bye byatandika okukasuka amazzi mu bantu era abantu abo abaagwa byavaawo ne tiya gasi era etandikireyo waggulu nga olukuŋŋaana lwakaggwa bwe luti abantu batandika okutambula okukola ki okuvaawo awo akavuyo ako we kajjira. Kati nze nge yaliwo ne neebuuza nti naye ddala kati komando na komandinze bino ebiragiro abijja waggulu mu bakamaabe oba ba field force commanders bano nabo balina obuzibu. Nja kwogera one nti mu command tuyina ekintu mu operations kye tuyita situation appreciation or command appreciation nti komanda alaba embeera n'agipima n'adeployinga obukodyo oba tactics on the basis of engeri gy'aba apimyemu embeera bw'eba nga kyoyogera exactly bwe kyali maybe tuba twetaaga ne tukitunulamu ne tulaba kamandi bwe yali kamanda yali ku ground situation yaji interpretinga bulungi oba nedda naye so kisinzira naffe kubanga naffe reports ze tuyina ku headquarters amayinja gasookera Kavule amayinja agasookera wa embeera nekkakana ne tugenda paka ku Raale okwegamba oba nkiyite ntya nti eddembe a peaceful moment etandika okujja nga esebengera olusi tegwa bugwi nti egudde bugwi spontaneous olusi ejja ekampolampola wakati w'abakuumaddembe n'abantu bebalikola ki bebaze into contact with ng'oyinza okulaba nti tiya gaasi gwe wamulabira wali naye entalo ze baali batandise nga bajja nazo okuva e Kavule nga bajja n'obutakiriziganya obwo tokola procession kola tetugenda mutusangeyo mugende eri ebintu ng'ebyo kati osanga nti
kwegamba eddembe lyajja ligwa mpola mpola kati awo gwe oyinza okuba walirabira nze nga tagendangako mu training nga etuuse kuki omuntu wa kyasobola okuyita era nga bwe ngambe nja kukozesa mu luzungu lutonotono a point of stalemate nti kati wano webituuse wano zigenda kwabika. Okay. Exactly. Kakati olina kyewayogeddeko kya unintended precedents. Consequences. Kakati consequence eyo bwebeera nga egudde kati nga bulaba abantu abo abagudde mu mwalango ogwo nga bayiikayo mu ngeri ya kirindi nga poliisi ebyo bwe bibeera biguddewo muddayo ne mulaba engeri gye mu controllinga mu bwe kibeera nga kati wabaddewo n'omukyala gwe babadde bagamba nti omukyala ono alabika afudde muddayo ne mukola follow up ne mumanya kati oyinza okutubulira kubanga mwakoze ku follow up ku bantu abo abaguddeyo mbeera gye bali tomanya. Okay, kati nganze particularly ng'omwogezi wa police siina information particularly wawe batuuse with particularly that incident eyabaddewo leero sifunyeeko kakisa kadiscussinga issues zabaddewo ekawempe ne regional command. Okay. So I mean not make necessarily comment it is specific yakoze eki kitya ate ebintu nga bino okubyetonda nga tebinaba n'okunoonyereza tekunnaba nakubawo but this is kyabuntu poliisi tesobola kuvaayo n'okwetonda okwo kwabo ababeera bakoseddwa mu mbeera ng'eyo. Ekisooka kiba kyetaaga ne bafuna okutegeera kati nowabaawo ene communication egenda okuva mu poliisi ejja kuyita mu nze kati bwe mba sinabagifuna I cannot say nti I think let's first wait and see what exactly will be engeri gye banakitunuuliramu amawulire aganakijjirako. Waliwo pulezidenti gye watandika nga tutandika bino ebya campaign wavaayo n'otuyita eri twali naggulu n'otulaga obutambi obwaba enkambi ya NUP ya Honorable Kyagulanyi nga olaga nga bwe bakozesa obubi oluguudo bwe bakozesa obubi ekkubo naye kinyonyola bulungi nnyo abantu ne bakitegeera bulungi nnyo waliwo incidents ezizze unfolding oluvannyuma lw'ekyo kati nga ekyo eky'abasirikale be bakubira mu Lira then ne bano be wafulumiriza mu statement nti abasirikale 7 baalumiziddwa tubeera eyo mu field nga tulabayo abasirikale ba poliisi abakutte kamera ne kamera zino ez'oku nguudo ne kati obutambi obwo nga tokyabuleeta obulaga evidence abantu bagume kuba abantu balabanga mu abawaayiriza bali nti balabika abantu bano tebabakuba nakubakuba. Okay. Of course ndi waddembe okufulumya akatambi oba obutakafulumya kubanga kintu kyolina okumanyiriza ti omulimu gwange bwemba njagala kakozesa manyi wenkakozeseza nyinza okusala okakozesa mu kooti nyinza okusala okakozesa nga nkola communication naye ekintu kati nga kati communication nagiwadda bweba kintu kikwatagana na kutambula processions naki communication nagiwadda nempa n'okulabula nendaga nti omanyi wano mutambuza bwe muti naye si bwekyali badde kujja ku maybe kanyongereko ekintu kimu nti ne bwe na communicatinga it's not true that bagondera engeri gye twayogeramu abasigala bakola ki batambula. N'ekizibu kyo kiri ku processions madde manyi ebbanga lye tubadde mu campaign nga bannabyabufuzi bakola procession n'engeri gyeyingiriramu obulamu bw'abantu aba bulijjo abatali muki abatali mu bibyo then n'ekirala abantu balina ebintu bingi ebyokukola waliwo abagenda mu butale waliwo abagenda mu malwaliro nga ffe kyetusaba candidate atuule mu mmotoka ye asanga abantu kuki ku venue abantu yes batambula ndowooza obulabye almost buli candidate abantu be osanga batambula ate na mu bungi nga bagenda wa ku venue naye totulabangako
nga tuteekawo embeera eri awo ebuzaako abantu eddembe naye challenge gye tufunye and particularly ebadde mainly with the candidate Wanupu is kati candidate yakulemberamu procession okiraba omuntu eyali badde aba exemplary tu abantu be osanga atandise n'ekikooso okuva wasula okugenda ku venue sometimes nosanga nga enamba gyayina mu procession watandikidde okutuuka ku venue almost ng'enamba yenkana ne tujja nga twogera nabo because one of the things at least mwina okumanya to meetinga teams z'aba candidates bano bonna ne twogera nabo yes ne bamenyamu etteeka mu biri wano naye nga tugezaako nnyo okukola ki okubengeejinga naye nagiyita campaigning team bogamba ekikosi kyava nakyewaka akiyita campaigning team ne campaigning team tekkirizibwa muntu kutambula nayo. I wish you had just a video walirabye campaign team gye boogerako engeri gye bayenkana surely. Kati mu mbeera eyo nina kyendabye ndowooza kyatandise oba lunaku lwaggulu bakitandise leero kyatandise yesterday mu kugezaako kudispersinga bano abantu babeera asanze mu nkuŋŋaana ezo candidate oyo ndowooza yakyasinza okufuna okusomoozebwa wakati wammwe naye mu kugezaako kudispersinga abantu abo babeera asanze poliisi kati tiyagasi tekyamukuba wabula emukasuka eri busukka mu maaso gyekuba wabeera wali abantu olina kyoyogedde nti ebintu bino bibeeramu abantu bangi ababeera batabiriimu okukasuka obukasusa akantu kasobola ofuuka ka projectile singa kabugwa ku kirawuli ate olwo obeera tokoze kabenje tewabeerawo mbeera yakutya nti naye bwe nkakasuka eri kagenda kulandinga wate kagenda kukolerayo kabenje olwo ate kati sigwa abagenda okufuuka omusobya. Era omanyi ekindeese wano also partly bwe mpulira ekintu nga mpulira kirimu esavu kati awo mba nina okukwata amawulire gano nengazaayo mu kitongole neŋŋamba omanyi abantu bagamba nti mu kulaba kwabwe kino na kino na kino nti bwe tusuula bwe tuti oluusi abantu bwe bati nabwe bati ate be bakosebwa naye era still ze ng'omuntu omanyi kirungi ground ezo nange nzibaddeko nzitegeera okudispersinga okola public order management si mere si sukuddawo kugondi oyo omusirikale naye afuna okusomozebwa kungi byayitamu bingi naye era still eyo si excuse tugambe nti ayina kuba muntu wa bulijjo ne saalumanya naki no. So thank you for that information. Kubanga ekizibu ekiri ekivudde mu ekyo naffe motoka yaffe y'amawulire etambulira mu ttiimu yaffe kati oli bwakakasuse kagudde ku kirawuli in fact ekyomu mbiriizi kati nengomu akafaananyi kati singa kabeera kagudde ku kirawuli ekyomu maaso obuzibu ate awo beera tebuze neŋŋamba kijja kubeera kimu ku ebyo bye ŋŋenda okubuuza so ako kadde ka information. That is good information. Awaliwo abantu abatandise okukiteekawo nti kirabika ekitundu kino ekya Buganda kyekirina enjawulo kino ekitundu ekya Central kubanga bulijjo ye candidate y'omu Kyagulanyi abadde ng'atambula mu processions banokoddeyo Koboko ne banokolayo ne Yumbe ng'abantu baali bangi naye tewabeerayo mbeera yonna yonna ey'okusika omuguwa beebuuza nti kiki ekyenjawulo ekiri ennyenyenye wano mu Central ekigifuula fragile ennyo nti omuntu asobola campaigningawo n'abantu namuggundu gw'abantu. Ekizibu tekiri ku Central gye twali tuva nga bwe nakugambye nti obutategeregana obwo tebugwawo bugwi bujja bwezimba mpola mpola tetukiriziganya netusooka netwogera enkya n'okiddamu so kwegamba the breakdown of communication yajja in phases and maybe ndooza bwe twatuukidde wano ndooza nga tutuuse ku kasolya ak'obutakiriziganya naye jjukira kati nga for example
twatandikira Arua mujjukira ne wabaawo embeera abasirikale ne bakubibwa n'okukwatayo ne tukwatayo ko abantu abaali benyigidde mu bikolwa ebyo Alebutongo ne Lira ne wabaawo embeera emmotoka ya poliisi eya pick-up ne bagifumita ki emipiira olaba ekintu kijja kizimba kikola ki kizimba so most likely wano ndooza we kyatuuse nga ne kituuka epic center oba omuntu kye yaliise climax mu mbeera eyo campaign za wano zinaasoboka nze campaign zinsuubira zijja kusoboka siraba buzibu bwonna ekintu jasa ekyetaagisa kyokka buli stakeholder amanye ekimwetaagisa woolaba nti toli kukola kikugwanidde ddayo weekube mu kifuba ne bw'abaffe aba security bwe tunaasanga nti waliwo we twetaaga okutereezamu tujja kikola kubanga twakipromisinga ate at least campaign we zaatandikira ne we zibadde zikomye we zibadde zituuse twabalaga nti tuli highly interested mu kuuma akalulu kano n'eddembe naye hope endala gye nina at least leero nawulidde chairperson wa electoral commission ng'agamba wajja kubaawo engagements endala ate engagements ezo zijja kubaamu ab'ebyobufuzi oba candidates naffe security stakeholders osanga munavaamu ekiramu omanyi obweraliikirivu obusinga okuba nga bwe nkugambye nti bw'otunuulira ennaku okuva we twavudde ku lw'ekawempe buli lumu luze lusinga ku lunnaalwo kati we tutuukidde olwaleero ebuyiika olaba nga ebyo bitundu tebirina nnyo kakwate kayinza kuviirako mbeera ya violence oba oliawo naye candidate ono agenda kutambula wiiki eno yonna mulimu n'okugenda eyiganga olukuŋŋaana lw'eyiganga olwasooka lwakola ki lwalemesebwa mulimu n'okugenda e Masaka bwe kinajja nga kijja kyesingako ekyeyiganga bwe kinaasinga ekyebuikwe ebyeyiganga bwe binaakisingako we tunatuukira e Masaka tunabira tukyalinawo abantu katusoke tulinde tutuukeyo naye nga nze nina essuubi nti buli kimu kijja kutereera kakati bw'otunuulira ekigambiro kye natandise nakyo eky'obukambwe kino tunaba kukijjayo nti obukambwe buno ffe tulabanga obungi olukuŋŋaana olwa presidential candidate omuntu asaba kalulu ekiresa embwa kiba kiki twalabye erina negwesika ngaemusika yadde yezingiridde bendera y'eggwanga nesikasika era neyuzaako akawero omukyalo omulala twabadde naye waneeno mu mawulire ng'agamba nti abadde ayitawo agenda simanya kugulira abaana be muceere embwa nesika olugoye lwa sikaati nalwo nelujja n'atulaga ekituli obusungu obwo ku bantu ba bulijjo poliisi mubujjawa kutandika okubaleetamu embwa embwa ekisooka njagala gyogerako kintu kino embwa is among assets zaffe zetukirizibwa okukozesa mu kyebayita crowd control embwa ekola emirimu mingi mu poliisi ekola okunoonya amadagala ebiragalalagala ebintu ebibbe wakiraba so similarly ne crowd control embwa ekola ki egikola ekozesebwa okiraba so maybe bwe bate tetugikozesangako kati mumanye nti tuziina ate ekirala bazihandolinga baba bakugu kubanga ffe tubadde tuzisinga kuziraba mu kutegulula bomu nga bwe nkugambye ebiragalalagala narcotics wakiraba neziri teziruma bantu tezibasika anti kati eno crowd control eno yebera ya crowd control jukira ekyo kati oliyo bwe musanga temukwata nemutuuza wamu eno zemutera okulaba ezikwata ababbi b'omwanyi exactly naye kirungi tuyina engeri gye tuzikontroli nga tumanye engeri gye tuzikwatamu okulaba nti zikola omulimu ne zitasukka
professional wezirina okusukka. Okay. Ennaku zino mu bikwekweteeyo gye mubeera banaffe gye tubeera osanga nga already biri joint nga mulimu ab'amagye n'abapoliisi ate nga batugamba nti akalulu poliisi erina obuvunaanyizibwa obukola ki obukakuuma amagye nga gazze mangu mwalemereddwa okutuuka okuleeta amagye kuba batugamba poliisi bweremererwa nga eryoka eyita amagye mwalemereddwa okutandika okuleeta amagye. Poliisi mu kalulu ye lead agency kwegamba yebeera ku mwanjo. Poliisi mu nkola yaayo ekkirizibwa okukolegana n'ebitongole ebirala ebikuuma ddembe kiri mu constitution ekkirizibwa. Ekyokubiri security architecture ya Uganda is that tukoleganira wamu ng'ebitongole byonna. How and why? Nti ojja kubanga oli police nenga threats ezimu ziva wabweru. So security si kirungi n'ogirabira mu a closed environment because security teyina border, I mean insecurity teyina borders. Kati threat bweba eva wabweru ojja kusanga weetaaga ekitongole ekikesi ekya external security. Ojja kusanga nti poliisi weetaaga intelligence. Ekitongole ekikola intelligence wa Uganda wano namba emu ye internal security. Poliisi ekolegana ne UPDF. Kati tuyina for example framework yaffe gye tukoleramu gye bayita interagency framework. Interagency framework chairperson waayo ye CDF nadirwako IGP. So in other words kyova nkozesa ekigambo security architecture nti engeri gye tuzimbyemu security ya Uganda tukola ki tukwataganira wamu buli muntu alina ettafaali mu security lyaba akola ki lyayongerako naye poliisi yekola ki yetambulira ku mwanjo. Kubanga lwaki afande nkubuuza ekibuuzo ekyo ffe nga abakolera mu bifo ebibeeramu security deployment twesanze nga tulina obuzibu. Owa poliisi abeera n'ebiragiro birala era abapoliisi bo tukolagana nabo ng'abamawulire naye ate ow'amagye nga naye alina birala. Owa poliisi asobola okugamba nti beera waawo ow'amagye n'akusangawo n'okajjuutuka. Ekyo mugenda kukikola mutya ssebo? Naye kyesitamanyi is whether you are accurate. Kati nga kati wategedde otya nti balina biragiro birala because twatudde tutambulira ku operational dage emu. Anti lwaki nkikubuuza nakirabye Kawempe nti waliwo we twabadde tulina okuyita omusirikale ali mu kyambalo ekyo kyakkaki natugamba nti amuyiteewo ne tugenda mu maaso ne tusangayo ow'amagye ow'amagye byabadde birala nnyo era tubakuwalaza mpaka Kiboko yabadde kaaba. Naye nga issue eri bweti ekintu just kye muyina okumanya kati mwe muli ba civilians nkikubuuliddeko nti wabeerawo mu nkwasa ya security ekintu ekyo kye tuyita situation appreciation nti mu kukuuma kwa security an officer ku ground ayinza okuinterpretinga threat kwanga ayina that discretion okuginterpretinga. Lusi nagamba ono nakulekula naye oli natukayi nagamba naye omusajja oyo yasooka ku moto mu checking. So obugundi obwo kamu bubiri tebubulamu mu security operations. Naye just kyoyina okumanya nti tutambulira ku tuli organized tulina operation order yaffe eraga taskings kikye tukola bani deployments buli kimu. Waliwo incident yali embalala kuba n'abantu ba NUP bemwakwata mu ngeri eya ambush. Abantu abo ne babatwala ku poliisi naye abantu abo nzijukira bulungi twali tulaba ebifaananyi nga bwe byakwatibwa basooka kubatuuza wansi ku motoka eya Jefanga eyo ya loole eyo nga sibasibe ku mpingu. Waawo tuyinza okuba nga tetwaddamu kubalaba nga bawalampa oba baali bali ku mpingu naye tuddamu okubalaba enkeera nga bali ku poliisi embalala nga bali ku mpingu ate mu kaduukulu ka poliisi. Ekyo kibeera kitegeeza ki?
I don't bali mu mukugundi mu police cell baba leader of opposition Honorable Senyonyi bagendera yawo ne ba lawyers babwe nga bali mu mikono bagiyisaamu mu butayimbwa nga bagamba abasajja batusibidde wano ne tuli ku mpingu kinkoze bubi nti nyinza okubanga katambisa akategese ne wandibadde okalabyeko nekyemanyi ab'embalala basobola okukubuulira obeera obadde tokimanyi. Okay, naye usually unless nga maybe omusibe bwaba nga bw'omutuusiza munda omwekengeddemuuko either ng'asobola okutuusa obulabe ku balala oba ng'akyali violent. Omusibe bw'aba akyali violent kisinziira abakulu ba poliisi eyambalala bakinterpretinga okubaleka ku mpingo. Naye bw'osanga nga talina buzibu you open the mpingo n'ozimujjako n'okola ki. Kati awo kisinziira ku officer kiki yali ateebereza okulyoka kubanga empingo omulimu gwayo ku making sure nti onafuya omusibe obutasobola kukozesa mikono gye kutuusa bulabe ku kintu gwe kyoyinamu kyosuubira. Either buba bulabe ku ye ku mulala oba ku gwe amutaddeyo ng'ebyo. So kati awo siina exactly information kumanya particularly kiki ennyini kyali kigendererwa. Etteeka lino erya 48 hours omuntu okubeera ng'ali mu kaduukulu ka poliisi nga tannaba kutwalibwa mu kooti liba kaluubirira litya kubanga ndowooza bannabya abasibibwa olw'ensonga nga zeesembereza ku byobufuzi eddembe lyo litera okubaggyibwako era ekyokulabirako kyennyinza okukuwa era abantu abo bennyini abo bakwatibwa mu bitundu eby'embalala waliwo abamu ku bannamateeka baabwe be twabeeranga nga twogera nabo ne bagamba nti essaawa bwe zaabadde zigenda okuwera 48 ne bakyusa obusibe ne bufuuka bupya ne bamuggyawo ne bamutwala ku poliisi y'omu kitundu ekirala obaliranga eyo kikalubirawa kibeera kivudde mu kunoonyereza nga tekunnaba kukolebwa bulungi oba wabeerawo ensonga endala. Abasibe abakwatibwa embalala ekisooka bayina okuyita mu kasengejja. 1 emisango gyali gyanjawulo. Waliwo abaali bayina emisango egyekuusa ku obstruction nga mu kadakiika ako poliisi bwe yali ekwasisa etteeka waliwo abaakola ki abagiyimirira. Ndowooza kikyo producer kifunye ekyo jja kikola ku follow up nga bali mu kaduukulu ng'empingu emikono misibe. Maliriza kino. Ekyokubiri waliwo abaali balina okuba transported okutwalibwa we baali balina okulaga awalala gye bakolera emisango egyo. So eyo process eyo yalimu okukola ki okusunsula. Naye at least nayogerako ne ba officers abahandolinga emisango egyo bagezaako nnyo okulaba nti bafunza obudde. Then waliwo awalala we bafunamu ndooza challenge nga nosanga nga kooti ng'olunaku olwo si lwetuula. Exactly. Naye nga at least buli muntu eyakwatibwa bamudisposing of through court. Kino mugenda kukyejjako mutya kubanga waliwo abantu abatandise okulabira poliisi mu kifaananyi nti oba oliawo erimu abantu abaagala okusiiga ekifaananyi nti waliwo embeera y'obutali butebenkevu n'ekigendererwa ekyokwagala okufuna ssente oba budget ya poliisi okulinnya oba budget y'ebyo ebyokwerinda okulinnya nti nabwe buvuyo buno bwe tulaba mu bino ebitundu ebya Kampala n'emiriraano nti abantu ababadde bakuba campaign eri kati okubeera nga abataddeko eryanyi waliwo abaagala okulaga nti abakulu baleete ssente
kubanga omulimu gwe tukola kati gw'amaanyi muyinza okubeeramu elements ezagala okuseketerera gavumenti obanga president yakyogerako twali mu biseera by'omugenzi Afande Kaweesi twali mu kukungumagana agamba poliisi mulimu kawuukoomi bwandibanga mukyali mu kawuukoomi oyo nga mulimu abaseketerera gavumenti ebikolwa bino ebibi biveeyo abantu bagikyawe oba ebikolwa bino ebibi biveeyo balage ba president oba ani nti waliwo olutalo lwe tulina okusooka okulwana sooka byonna biri biyimirire tusooke tuggyewo ekizibu kino. Okay, sooka bwe kibanga bwe kityo tekiba kirungi kubanga tulina kuteeka obulamu bw'abantu n'erinnya lyaffe ng'ekitongole ku mwanjo. Naye ate n'ekyokubiri bajeti gye tulina twagifuna dda. Budget approvals omanye emitendera gyeyitamu. So sente endala ziba zigenda kuvaawo. Kubanga kati we twogerera budget gye tutambulirako tuba twagikola aliya n'engeri gye tugisaasaanyaamu tuyina framework ya budgeting gye tukola ki gye tutambulirako ng'ebitongole bya gavumenti ebirala byonna. Tutambulira ku plan kati nga kwota eno tuba bafulumiza sente zezo ze logic yo kwagala okuteekawo embeera eyo tebaamu nsa. Ekyokubiri mbadde ndowooza nti omupoliisi atambulira ku kifaananyi ekyo the extent to which gye baba bamulabiddemu nga atuukiriza ki atuukiriza bye baamutuma alina kumala kuvuunika gavumenti kyoyagala ogamba toyinza kubanga otambulira kugonda ekitongole kirabisa linnya libi so awo wanwalaawo yinza obutakiriziganya naawe bulungi naye nga bwe nagambye nga tutandika is that sometimes wagwawo embeera buli muntu gye yalibadde teyenyumirizaamu wabeerawo okufeiringa okucommunicating obulungi ne wajjawo obutalotalo obutera okulaba. Kale omulungi atulaba ku NTV tukyagenda maaso ne program yaffe ebigambo tebita tugenda kusooka tuwumulemu tukomere n'ekitundu ekyokubiri tukyatunuulidde engeri poliisi gye kutemu campaign z'obwa president nga tuline Afande Kituuma Lusoke ono nno nga ye mwogezi wa poliisi mu ggwanga katusooke tuwumulemu tovaawo tukomawo. Kale mukulikeyo nnyo mukumulako okwo tukyagenda maaso ne program yaffe ebigambo tebita nze Aniwal Katambo gikutuusaako era nga tuli ne Afande Kituuma Lusoke omwogezi wa poliisi nga tutunuulidde engeri poliisi gye kutemu campaign z'obwa pulezidenti. Wetugendedde mukumulako nkakasiza ddala nti gwabaddeko ogoberedde ensonga ez'enjawulo ezize zivaayo mu kunoonya akalulu kano ak'obwa pulezidenti. Nga sinaba kugenda mu bimu ku bibuuzo ebirala bye nabadde ntegese waliwo ampadde ka information waneeno Afande nti ekirabikidde ebuyiko olwaleero kubadde nga kugezaako kulemesa Honorable Kyagulanyi kukuba nkuŋŋaana kubanga bulijjo wabeerawo ekiragiro oba kyakukyusa kkubo nti tamuline ekkubo eddala tugeze oba n'atakomplayinga naye leero tekubaddeeko mbeera yonna emugamba nti oba toyita wano nti oba tokola bwoti wabula babadde nga bakuba bukubiti ya gas mu bawagizi to the extent waliwo n'ekifaananyi kye tulaze waneeno kyampeereddeko nga example wabadde akutte bendera y'eggwanga ng'akunya amaaso nti abadde atunudde mu kisaawe venue webadde eri kati nga ku kisaawe kwennyini wabadde alina okuba we wakubiddwa tiya gas kale eri yonna yonna byandibaddeyo ensonga zandibaddeyo naye ku kisaawe kiki ekikubisizaawo tiya gas mu mbeera nti kubadde nga kulemesa Robert Kyagulanyi kukuba nkuŋŋaana ze ssebo. Maybe kyensobola ogamba is ogambye nti bakubye ku kisaawe kwennyini bakubye mu bantu nga ajja atambula naye nga tewaliwo mbeera nti oba bamugambye ayite mu kkubo lino n'ataliyitamu naye olw'okuba abantu babadde bajja ne bakuŋŋaana wabeera ali ne babakubamu tiya gas bwe bakuba mu kisaawe mwennyini kati ne ku kisaawe wabadde atuuse kubanga onagambye nti kale ayinza okugamba nti eno kale wabaddewo ensonga naye ne ku kisaawe wennyini wabadde alina okuba olukuŋŋaana nawo bakubyewo tiya gas. Nja kusooka kufuna the other side of the story from the commanders on ground. Yes, sir. Ndyoke nkikoleko comment naye otherwise kyemanyi is
tubadde leero instructions zibadde on making sure nti processions tezikola ki tezigenda maaso naye sikumulemesa agenda kola ki kukuba campaign kubanga bw'atakuba campaign then akalulu ate aba akagiddemu ki because ultimately is a candidate so akirizibwa okukola ki kugenda mu kalulu ke naye engeri gy'akagendamu alina okugoberera ki amateeka agali in place. Simanyi bwe mugenda kukola kintu ekyo kya processions kubanga bw'otunuulira amakuba agamu galina ebitundu nga birimu obutawuni ng'abantu bavaayo ne bajja ne balaba omuntu akola ki omuntu abeera ayitawo kakati abantu abo mubakuba mutiyagasa abamu ba butale nina be nalabyawo byabadde bifaananyi ndowooza byadde mu by'emukono yesterday ne leero waliwo obutawuni obusinga obungi bugenze bunaabatiyagas mugenda kukikola mutya nti omuntu ne wabeera ayita mu kitundu abantu tebakkirizibwa kuvaayo kujja kukuba because bali abantu bwe baba nga bali organic ba mu tawuni obwo toyinza kubagoba mu tawuni yaabwe naye kye tutakiriza ye omujjuzo ogwo gukola ki ndoza mukita omukululo mukululo gwokka is the only problem. Waliwo ekibuuzo kye bangambye nkubuuze ssebo nti waliwo abasirikale ba poliisi abalabwako mu bitundu eby'embaale nga bayuza ekipande ebipande byabeesimbyewo kwaliko n'ekya Honorable Kyagulanyi nti mutuusewa ne investigations ku bantu abo. I think baba charginga details zokka zesitayina charges zaakomawo naye nga at least the last brief gye nafuna from the territorial commanders is they had been charged. Waliwo n'akatambi akalala era akali mu kutambula ku social media okwo kimanyi ndowooza tuyinza okuba nga tukalina kabaddemu abantu nga bambadde emijoozi gya kyenvu wano emijoozi gya kyenvu tumanyi gya NRM ne babadde nga abali mu military drills nga balinga abali mu kyefaananyirizaako aba NUP kye baakola bano nabo tusubireyo fayiro eyo okugirabako nga nabo baleeteddwa okubuuzibwa akanana akataano ku ebyo bye babadde bakola. Leero actually kirungi okireese leero ndabye actually mu gundi yange ku X yange leero lwe lubadde it was the topic actually of course sibazeemu because abasinga oluusi baba bavuma buvumi just ignored them naye nga ekinsanyusiza just kibadde kimu nsoose nengenda mu previously nga bwe abantu bwe baali bakyogerako manyi the previous remember they charged aba NUP by then people really spoke a lot naye this time round era amaloboozi gegamu kati this time ne gakyuka nti ate bano the issue maybe just comment yokka gye njagala okuwa is era nadde omusagala nakuwa comment reason bwe kyasooka okujja almost nobody understood what we were saying fine bwe babano bakoze drill the most important thing is nze jakulanga manyi nze omulimu gwange nga PRO nze nanga bikoze eki bibaddewo nalanga bwe babakwata nja kulanga ekinaaba kivuddemu nze ndinga waliwo n'omusajja we nalaba abika omuzeeyi oyo oyinza okubika omuntu atanafa nedda so similarly I know nti omuntu yenna okukola drill of course oyetaaga kubanga oli cleared by the minister ate muteeka minister abategeeza Attorney General I don't know whether abo nabo babadde cleared naye nze nga PRO gwange nze ndi mulanzi nze nja kubalangira ekinaavaamu abo operations banabeera babakutte nze nja kukola ogwange ogw'okulaba kakati waliwo n'ensonga endala erumya bannayuganda bangi omutwe
Honorable Kyagulanyi yali mu bitundu ebyekiruhura ne Kazo. Waliwo abantu abo bavaayo nga balinanisera obujozi obwa yero baali bakutte n'emiggo, abalala bali mu ngoye zaffe zino eza bulijjo nga nabo balina emiggo nga bakola ekikolo ky'okugezaako okulumba bano, era okusinziira ku baliyo bagamba n'emiggo abamu bakola ki baabakuba. Ekibuuzo ne kijja nti mulina fayiro gye mwali mugguddewo ku bantu abo oba waliwo ekigenda mu maaso, kuba waliwo abamu n'abatandisa okubyogera nti baalina babyakwerinda naye nga bambadde bwambazi ngoye za bulijjo. Ekyo sikimanyi oba baali babyakwerinda, naye what I know is files. Mba njagala tutegeere baloopa bateekayo emisango, balina emisango gye bateekayo files ne zigaana okukola ki okutambula. Incidentally asite amawulire ate ge nafuna kivola nga bwe nkugambye nze nanga byenkoze eki byobeera ofunye mba nfunye ate instead bo waliwo babawaabira mujje mubabuuze bo babawaabira abanupu bo babawaabira and I think even some of them ended up nga babakutte exactly nga ba answering emisango. So ekikulu kya byonna is ate gyekiviira obuzibu bwe bugira eyo breakdown mu communication. Most likely ojja kusanga nga ayeewulira tasobola kujja na ku poliisi ku reportinga nga statements ezimu already obadde oziwuliranga ffe eyo poliisi eyo biki tetujja nayo, that kind of thing. Exactly. Naye let's find out bareportinga gyeri emisango, bwe bajja eri emisango bagituulirira then tutandikirawo. Singa babeera tebareportinga poliisi yo tesobola kugenda mu maaso n'ekwata, ntera okugenda mu kkooti n'esanga nga waliwo omusango guliko Uganda versus ani abeera yakwata awo. Kati fayiro eyo bw'ogisoma obulungi ojja kusangako witnesses, obeerako complainants. Exactly. Ati babeera tebawaaba poliisi tesobola kuva eri n'ekwata muntu ng'akoze musango. Naye nga kulaki togenda n'owaaba? Why not? Then why do you come and ask? Naye notayagala kuwaaba. Kati yo poliisi ekuuma law and order, nange singa ndaba nga bano bagenze disorder nga bali mu kuba bantu bavudde mu kubeera order. Let them go and report. Let's have files zibe investigated. Emisango teri muntu amenya mateeka, bwebanga fayiro bagikuguddeko notakola ki notatwalibwa. Because again tetuyinza kuwagira nti oli akube, no. Naye nga bwe nkugambye procedurally bayinza okuba bazaala waki bazaala wa procedure. Ennaku zino gye tubeera eyo mu kukola amawulire nakirabyeko era Kawempe waliwo abavubuka ababeera mu ngoye eza bulijjo, simanyi oba nabo babeera ba security naye nga babadde balina wabaddewo akatambi fact tukalina ne wano naye lwakuba kayinza obba nga sibi ebimu ku producer byategese kizebuzi. Abavubuka abo nga bagezaako okulumba bano abantu abawagizi ba NUP naye nga bano babeera nga ababaddira nga badduka nga beekweka mu ebyokwerinda. Waliwo abantu ba bulijjo be mukolagana nabo nga mukola operations ezo naye nga nabo basobola okutuukiriza ebiragiro, kuba mulimu n'abantu betulaba muleeya nga naye ali mu kkuba muntu ate nga balowooza bw'olaba owa poliisi oba ow'ekyambalo nga yakuba oyinza okumanya nti ekyo kiragiro, ne bano babeera muleeya nga naye akutte akola ki akuba. Abantu abo babeera bategeeza ki? Nga bwe nakugambye nti nze omulimu gwange gwa kukola ebyo ebya amawulire g'ekitongole. Bweba waliwo incidents ng'ezo of course siziinaako obujulizi kubanga saalabyeko anything of that nature. Naye bwe biba kyabaddeyo that's the information I will deliver back. Kati kyabaddeyo sebo nzikiriza nkikugambe wabaddeyo abavubuka ennaku zino tubayita bakawuula. Nange nzikiriza ntwala obubaka bwo eri abakulu abo abali mu abakwasisa abali ku front lines bategeere nti kino na kino abantu bayina concerns bweziti na bweziti. Mu information yeno mu information flow nga bwogambye waliwo wenda abo ba poliisi obangira biseemu bubi
bwabadde ofulumya ekiwandiiko ku nsonga eno ey'akawempe wataddeko nti mukutte abantu 7 twagenza okutuuka enkeera abantu abaleeteddwa ku kkooti nga bali 30 ekyo kirekawa bwebanga the conversation gye nafuna ne commander on ground waba gye yampa yeeyo if other arrests were made then we can always correct the record naye nga nze bwe nvaayo nenjogera nti bali 7 it's because omuntu ali ku ground kyaba ngambye bwamala nayongerako abalala 50 maybe just nti mbasikoze eki se updating the record naye nga gye nafuna information ku kadakiika ako yali yeeyo kakati mu mbeera eno bw'otunuulira ebigenda mu maaso mu ggwanga poliisi n'engeri gyekuttemu ensonga eno kirekawa olupimo lwa demokrasi nga ab'ebyokwerinda mutandise okulabikira mu kifaananyi ekikuba abantu babulijjo kubanga bano abantu tonaba kubalabako mu lujjudde nga babagalidde ebissi babikutte babiwanise balumba poliisi tukyabatwala nti tebalina bissi naye ne bakolebwako obukambwe bwe buto kirekawa olupimo lwa demokrasi mu Uganda tewetaaga kisi kutabangula demokrasi just era senga kibadde kisoboka bali balazeeyo senga mwinayo akatambi akalaga waliwo omukyala leero we babadde owa poliisi we babadde bakola ki bakuba emigere tuyinayo n'ekifaananyi ekirala ekyomupoliisi ayina olubale olabaawo oyo no akatambi k'omukyala tekaweddeeyo kati bw'otandika okutyoboola ekifaananyi kya oyo mukyala wa traffic just akwasisa bukwasisa ki gwe democracy oba ogireseewa why do you want to think that democracy enaabaawo nga tetataganyizibwa ng'okola ebintu ng'ebyo you get it ekifaananyi kye bakulaze ekyomupoliisi oyo omupoliisi twamutute ne mu scan you see yingandabenga gwe no omupoliisi yafunye very serious head damage exactly nayogedde wano nga tutandika just nti nakozeseza luzungu nti it takes two to tango nti buli muntu ayina ettafaali lyazimba kuki ku democracy democracy etegeeza one buli muntu okutambulira muki mu mateeka ng'orespectinga rights z'abalala nga naffe apoliisi mwotutadde bw'otandika okutukuba bampa ng'ezo okiraba onafuya ekitongole okuba omukyala olaba emigere gye ate olinda banamunamawulire yakuba yali yava eno bali wone awo naawe democracy oba oyina engeri gy'oginafuyamu exactly naye nga fena wadde ebyo byonna weebiri tugezeeko nnyo okulaba engeri buli omu gye yeekontrolingamu so that ekirungi kya democracy kigende mu maaso waliwo abasirikale abalabiddwako nga bali ku kabangali ya poliisi ebeerako abo ab'ebibombolo ebyo ebya bbulu ebyo bazze ne batomera abavubuka babadde ku bodaboda ne babanyiga n'abeera nga avaawo on top of that najjayo n'akantu n'amufuuyira ffe tukiyita paper spray simanyi oba bwe kiri n'amufuuyira paper spray ekikolwa ekyo tolabanga nakyo kimu ku ebyo ebinafuya poliisi kati of course wabeerawo sometimes incidents ng'ezo ziba regrettable kyova olaba tutera okuddayo ku ground netwetegereza ani yakoze eki to improving at of course nga bwe kugambye operations zina just challenge emu amaloboozi emotions ziba waggulu nnyo naye ate okujjako of course ng'ekitongole tetuyinza kukola ki tetuyinza kukiwagira oba mu luzungu omuntu kyayita condoning ekibi kiba kibi era omuntu waba akikoze tetuyinza kuba nga tukiwagira era kansuubire ng'ebyo byebintu ground commanders balina okuddayo ne bakola
after operation reviews. Okay. In fact, background commanders abamu bajja n'obuntu bw'amasannyalaze mu field naddala abaana ba Nuupu basinga okubwogera. Twakolako ne wano story nga bubookera ddala ne bafuna ne bu blueses. Ekyo si bukambwe obwo tebubeera tebusukkiridde ku bulamu bw'omuntu. Choice of weapon kati maybe ekintu just kyoli okwogerako okukozesa teaser teaser kirizibwa okukozesebwa issue izo gikozeseza otya ogikozeseza mu budde ki ekintu kye tusinga okwewala nnyo okukozesa bw'oba okola crowd control ye live ammunition. Otherwise ebintu ebirala ebyo byonna ebisinga bye mulaba bye bintu ebikozesebwa kubanga tetwagala kozesa ki live ammunition. Bye bintu mu rules of engagement bw'oba controlling crowds ebikirizibwa kubanga byo si bya kisi ngaki nga live ammunition. Amasasi ag'okunyama. Exactly. Kale twagala okutuukirira obudde bwaffe obusembayo nga bwe watutegeezezza before naye ndowooza katusembeyo ne kino nti embeera eri mu ggwanga okulonda kwonna buli lwe kubeerawo gubeera mukisa bannayuganda okulonda abakulembeze babeera baagala singa kiba kizze ne balonda pulezidenti omulala atali pulezidenti Museveni ab'ebyokwerinda mubeera musigaddewa. First and foremost, why do you doubt nti why na walala wetu sigala ab'ebyokwerinda? No, ab'ebyokwerinda responsibility yabwe ya ku protecting any government which has been ushered in, and in essence omukulembeze abalondeddwa. Hey, that's all. So tusuubirayo okumukubira salute abeera alondeddwa ne ggwanga ne ligenda mu maaso. Ate aliko kati tetumukubira salute. We are already saluting His Excellency the President of Uganda. Waliwo ekifaananyi kye baŋŋambye ekyabavubuka bano nti bayinza okuba nga bakifunye wandibadde ovudde wano ng'okifunye with evidence naye kandaba oba producer asobodde okukifuna. I think that is the one. Incident eya Gondi wuyo n'amala n'amufuuyira. I think you can. Yeah, I think that is also part of what I should deliver to the command. They need some reviews. Exactly. Ate ng'omuntu ono ali ku kidduka kugamba kyekiri kinagambye nti tebeeraliikirira kukolayo kabenje kubanga omuntu ono ali ku kidduka omufuuyira paper spray ky'amazima. Where we see such incidents, of course nze ndi mwogezi w'ekitongole. I will deliver. I will deliver the message. Wadde okyamaliriza kukubira salute president omupya. President aliwo emyaka gino gyonna gy'abaddeko tubadde tumukubira salute. So we salute heads of states. Anti abantu balabanga bino nti mubikola kukuumirako n'aliwo mu buyinza. Wangi? Abantu babiraba nti bino ebigenda mu maaso bino bye tulaba tuyita effujjo ly'ab'ebyokwerinda mubikola musobole okumukuumirako ku ntebe. Nedda. Buli kye tukola tukikola n'ensonga yaakyo. Bwe tudisagreeinga ne tukuba tiyagaasi wabeerawo ensonga. Tutambulira ku mateeka era amateeka ago usually bwe gamenyebwa ne wajjamu embeera. Tebalina kwekwasa muntu mulala yenna. Kale sijja kusuka mu budde bwe twakaanyiza ssebo badde nsaba otuwe ebigambo bye ebisembayo ku programu eno. Ebigambo byange ebisembayo kabibe bitono. Ekisooka is that tugezeeko nnyo okudda ku mulamwa nga bwe twali tutandise nga tutambula bulungi. Bwe nali ntandika nabagamba nti akalulu kabeeramu ebbugumu, kabeeramu sometimes obutakkaanya, naye tebajjaawo akadinisa ako, the window of communication. Kubanga eyamba nnyo okutereeza ne bino byonna bimulaba. Those are just consequences of a breakdown in communication. Wasigalewo okwogerezeganya so that ebitagenda bulungi wabeerewo room for correction.
abantu bagoberere n'amateeka. Kale toyanza nnyo toyanzega omulungi atabudde nakuva kuva gye twatandikidde programu yaffe ebigambo tebitta tegenda kusukka wano obudde bwe twakanyiza okubeera n'afande Kituma Lusoke bwebwo kubanga alina emirimu emirala gy'alina ate okugendako ate nga gya byakwerinda tetwagala kuyingirira byakwerinda bya ggwanga. Mbasibulidde wano nze Ani Walukatamba mbagaliza ekiseera ekirungi Mukama Katonda abampeera omukisa tusenkane olwokusatu olujja.